Central Division. Olwaleero tulina enteekateeka ey'okusamikira wamu n'abaana baffe mu kibuga Mukono, era kyali abadde kyankizo nnyo abakulembeze okulowooza ku baana abato, kubanga kyogera bulijjo nti ente emito ejugumiza ekibira. Mu bukulembeze bwaffe tweyama okuba nga tutambula n'abantu bonna n'okusinga ddala abaana abato. Leero twerekereza byonna okusobola okukolera abaana baffe pati mu kibuga, kubanga ng'abakulembeze abaana bano batulabirako ebintu bingi. Twagala okubeera abantu aba emulating ekifaananyi ekirungi n'okuteekawo omusingi omulungi abaana baffe gwe balina okugoberera abakulembeze ab'enkya. Twagadde okubaddiza kuba twerabira nnyo abantu abakadde n'abaana abato, ate era n'okubaabaza ababadde bali mu masomero n'okubakulisaayo. Okusoomoozebwa kwe bayiseemu kubadde kunene nnyo kuba mubaddemu endwadde nnyingi, mubaddemu covid, mubaddemu ebola n'ebiringa ebyo. Twagadde n'okuwewula ku bazadde nti bayise mu kusoomoozebwa okwa school fees n'okuliisa abaana n'okubajjanjaba. Ne tugamba naffe nga Central Division katukoleyo ekisobola okuyamba ku bazadde obawewulako, tusanyuse abaana, tubabudeebude, ate n'okwogerako n'abaana bano okubeera ab'omugaso era ab'empisa, kubanga oluusi twerabira okwogerako n'eri abaana baffe abo. Twagadde bajje balye banywe bazannye, naye n'okubajjukiza obukulu bwa ssekukkulu. Nazzikuno nga abazadde basalira abaana baabwe ebisolo nabawa ebintu eby'essanyu, era nga n'omuzadde ku Krismasi tabonereza mwana. Abantu bategeere amakulu g'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Kale ekyo nakyo tukigesse mu mukolo guno, abaana bano bategeere nti Yesu Kristo azaaliddwa, era n'ebigambo ebyogerebwa Yesu Kristo ng'azze gye tuli ng'abaana abato tubayigiriza omukwano, okusonyiwagana, okukolagana ne bannaffe, n'okusingira ddala okutya Katonda n'okwagala ebitundu byaffe. Kale buvunaanyizibwa obwo nze nga Meya wa Mukono Central Division twagaye katwerekereze byonna tukole nga bulijjo, kubanga abalala balimu okukola ebintu bino naffe tubikola ate ku ssente entono. Njagala kwebaza abakozi ba gavumenti benkola nabo ne bakulembeze bannange nti tukkaanya ne tukola ebintu ebiyamba abantu. Njagala n'okwebaza abazadde abakkiriza okutuwa abaana. Twalowooza nti tusobola okuteekateekera abaana nga 445 ne tulaba nti abaana bazze embungi bajja kwongera n'okusingawo awo. Naye enteekateeka tugirina, tugenda kuzannya emizannyo bouncing castles, muzira